kaba nange mami obadde ombuzeeko. Nga gye ndi gwe tonnoonyaako. Naye mami naawe ntandikirewa. Okimanyi olina kunsanga wano. Naye nsanyuse nnyo kulaba. Mami nkubuulire obwavu bunnumye. Enjala n'ennuma nno nga buli we nnuma ndowooza kimu ne ng'akale singa mami wange ajjako eno waakiri. Tofaayo ogenda kulya naye sooka ombuulire. Njagala kumanya eddwaliro lino lirimu abakozi bameka? Kubanga kati nduddewo nga sijja simanyi bantu balimu bameka abakolamu. Mwebali baleetayo abapya oba? Waliwo akakyala akapya akaakajja. Akakyala? Ani yakaleese? Munnaaye bwoleka Dr. Ben. Beni olukusa alujjawo oluleeta abakozi wano nga tamaze kunneebuuzaako. Nange erabye ebyo bulijjo bye nkwagalira. Neŋŋamba yatandika ddi okuwandiika abakozi mami waatali. Nkugambye ebiri wano bane simanyi na bwe nnyinza kunnyonnyola. Kayina olugezigezi olwa buli kika. Beni kikyanjagaza. Ye alina olugezigezi nze gwolaba ne wemba nnyonnyola tebakkiriza. Kale ate tunaakola kisooka ombuulire. Ye musawo Eva ali atya, emirimu gyagikola atya? Musawo Eva adde ye talina buzibu lwakuba abakozi tebamwagala bagamba alina olugezigezi. Abakozi tebamwagala? Bagamba alina olugezigezi. Naye mami Dr. Ben kyakola Dr. Eva bakwatagana bulungi. Nga bakwatagana wa? Ekibeera wano baagala kwekuba. Ate mu ddwaliro? Dr. Ben abeera amugoba ye lwaki totuviira ani yakuleeta biki? Kati Dr. Ben olugezigezi alujja wali okagobe Eva ye yamuleeta? Nange kye neebuuza. Amanyi nti Eva y'omu ku bannannyini ddwaliro lino? Namugamba naye ng'olowooza awuliriza. Neba naye omusajja oyo alina olugezigezi lungi. Bannanga amuddako n'amuvuma n'amwogerera ebigambo bingi nnyo. Kwegamba lumu nawulira nga kimpitiridde nako. Ne ŋŋendayo ne mugamba naye omukazi ovumanga wakibwa otyo. Nga tawulira baneekakazi katu ne bakacunya ne bakabonyaabonya. Bagoba buli kiramu nkubulire nange kennyini baagala kungoberamu. Oluusi bagenda ne batabuka n'enjagala bayingiramu. Naye ne bampisaamu amaaso nga beerabidde nti ndi mukulu wano nina ebitiibwa byange. Tebamanyi nti nze ntuukirira boosi nannyini ddwaliro gwe kennyini. Naye abo abantu bajooga. Beni ajooga. Kansooke nkubuuze. Bakuwaayo kasente wano? Ate nga bakampa ddi? Tebasobola kampa bagamba mbu wano siyina kyenkolawo siyina mugaso. Tebamanyi nti ndi mbegawo. Sooka oleke. Mu bintu ebyobusawo engeri gy'obadde wano ebbanga toyina kye waayizeemu. Mami nsobola okuggyako omulwadde eccupa. Ogimanyi? Ngimanyi. Ekitegeeza n'okuba empisa okumanyi. Nze mmanyidde eddala ebyobusawo ekintu kyensinza okumanya kwe kukuba empiso. Olaba empiso ogiyize? N'abalwadde nze mbajjako kanula. Bagenda ne babeerabirako nti baabataddeko eccupa nze ne ngibajjako. Wamma kati abo balina okuwa omulimu kubanga kati obiyize. Mbimanyi. Ate era mu ddwaliro ekisinga okukola mpiso. Njagala beedome. Omwategeere nti asinga ku oli waliwo amusinga ku maanyi. Beekubira ddala obukuubagano obugwewo kuba nze nkooye buli kaseera seneta gavana ne babeera mu kuyombagana beekube asinga yanzirira nkooye sebe baagala nakumpamba. Owange saabafuddeko onabiddeko kasumuluzo? Akasumuluzo oba okalese mundu simanyi. Genda okebere. Kati ate ebyo byokola biki? Eno kino kigwo eno fayiti. Ono seneta ono gavana kati babadde bulijjo balinawo obukuubagano kati ne twagala kutegeke ekigwo beemale gayaŋŋano kati nze ŋŋenda okubaliifu nzuuno eno. Ono takwatagana n'ono ne tugamba tugenda kola tuto okugyawo obukuubagano obwo kati nze kwe kuleeta amagezi nti bakwatagane mu kigo kati bagenda kulwana kati eno nkola posita gye ŋŋenda okugenda nga ntimba abantu buli alabako seneta versus governor nga bajja mu kigo. Bagenda kulwana njagala beekube beedome kati awangula ku bano yagenda okunzirira. Agenda kuddira okola mulimu ki?
anti nze mmeeya kati awangula aba abeera yagenda okubanga ye wakubiri wange naye kati ebintu byolimu ebyekisirusiru bano be bayagala ntegeka empaka zino otegeka bisente ozitegeka ogenda zijjawo ate kati ffe ebyaffe tebirimu mbw'oba sente oba ki ekigo kigenda kubeera kyabwereere ekikulu twagala abantu bajje nga bangi kati oyagala banno beekube bejjemu amannyo bejjemu amaaso gwobeere wali osanyuke oba omaze okiyikoze anedda mukwano mbadde ndi bize naye maliriza era singa tabadde ono kumpako okumboozi nakijjo bakulimba ki atalina kyannimba nakijoba ebintu byonna byayogera biba ku nsonga naye kansooka enkuboozi mu ddwaliro muno temuliimuuko ku mulimu gw'oyinza kuwa nakijoba n'atandika okufuna ku musaala kubanga akoledde ebbanga ddene wano okubeera nga tasasulwa kimalamu amaanyi mufunireyo omulimu omuteekewo ono nakijoba amanyi eki nakijoba ngambye ebyempisa abimanyi kubanga n'abalwadde mu woodi yabajjako empiso nga ziwedde okujjako kanula kitegeeza kuba abalwadde empiso bw'abakuba eddagala effo naye naawereka ate effu nga lwakyali bakuba okujjako ng'ogamba nti eddagala lyemuleeta wano ffu naye we liba sifu lwaki mba sisobola sirika nakijoba biki byoyogera musawo Eva ebintu by'obusawo tebiriimu buzibu okujjako ng'omuntu towaddeeyo budde nakijoba amaze wano emyaka mingi ateekwa okuba abiyize olaba nange saabisoma naye bwe mba neewaddeyo ne ngamba nti kansibe ku ddwaliro wano wiiki emu mba nsobola okuba nga njiza ebyobusawo kati nogamba amazeewo emyaka mutabimanyi ono nakijoba talina kyamanyi tolina kyomanyi ku byaddagala olwa ne panada akulema okubalansinga tomuwanga mukisa kituufu abimanyi nakijoba gwe wali omanyi mulala nnyo ye mukadde ono gwolabako wano mupya ono gwolaba akolera gwe n'akolera ne bbeeni okitegeera nze nakijoba yamalaamalamu dda amaanyi nakijoba tasobola mami amazima ga Katonda amazima ga Katonda mu ggulu okomba ku paasinga ekyamuse mami ekyo sisobola kikola nkolera gwe na Dr. Eva ono muyaaye mufeere mubbi nedda sikusangangako ewa bbeeni mu ofiisi ng'olina by'omugamba nali ndi mu mubega ng'omubega olina by'omugamba alabika yali amukayanya ku nsonga zokubanga owulidde nti yasanga Dr. Ben ng'ali mu kuyombesa n'agenda n'amuvuma alekerawo okuyombesa ono tasobola nakijoba tasobola kubeera ku sayidi ya mulala wenno mami bakuzibye amaaso kati ekirala nakijoba tasobola kukola busawo pozi tumuwayala ebitanda wamma nakijoba sooka ogendeeza njogere naye omulimu agenda gukuwa mami nze sigenda kukola kwalabulira tofaayo naye bweba ngenda ojjukira n'ondaba n'okuwayo akasente n'ogula ebyokulya twagala waveewo obutakwatagana obwo obutakwatagana mbujjawo nakulwana oba kwogerezeganya era kulwana kubanga mbadde ngezaako batabaganya ntebaagala kati ne amagezi ge nasaze kigwo kyekigenda okujjawo ebyo byonna omuntu omukulu ku magezi g'oyina omusajja omulamba yandikedde n'agamba kanfune omulimu ngende enkole ndaba by'olimu era naguno omulimu ogenda funiramuwa toyina kyewakoze wadde mukazi nkedde mu katale ndi eri mu kusuubula ntuusa akasumuluzo sikalaba nakeerabidde mu kifo kye wandibadde olowooza nti mukyala wange yagenze kusuubula nze kangende ngira nzigulawo oli eno mu kasasiro n'ebyokulya byendeese sijja bikuwa oli mu byakukola simanya kulwana nze mbeera eri nga mbonyaabonya omutwe gwange njiyiza ogugwo wadde n'okwekumira ekyoto otekeko kyayi tosobola nsoose kino ebyo ebyekyoto bijja kujja luvannyuma enjala tekuluma ekitegeeza kino ekyo enjala tekuluma ekitegeeza ennuma naye ekuluma nsoose kino kambikulire mu maaso leero manyi nti omukazi nyiize eno oyagadde kukaalamuka njala ebeeraawo ekuluma lya katuniwo nveera enjala ennuma manyi watuuse dda ku mudala toliyo manyi oliwako akakyayi kaide oli mu byakisiru tambirye ate tulyako ki solomero ondyako ebyokulya tambire ekisajja ggwe nawekola sente oligula ebibyo kati balaba batya nga solomero alyako bbaawe ebyokulya lwaki tebalaba nga omwami tasobola gulira mukyala byakulya aleka naabwe beeraawo
sijja bikuwaayo. Solomera ondyako ebyokulya. Lya katunizo. Solomera ondiddeko ebyokulya. Naye ekigo kirina okubeera bw'oba kitya abwangula kuggwe seneta ne gavana yagenda okunzirira. Iva nakutuma okole omulimu wano mu ddwaliro naye tolina kyokola olinga ng'agamba nti namala budde bwange okunnyonnyola ekyokukola. Mami omulimu ngukola akasajja kagenda. Ddi tunabeeramu ebyo agenda n'agenda ddi ebintu obirimu obigazaagaza kankubuulire ne bw'oba oteresa enva n'ozitereka leero n'enkya ekivaamu zigaga. Lwaki olinda okugaza omuntu? Mami totta kibe nga tonnakikenenya ndusu Beni simuli bulungi. Tetuli mu ngeri ebyo ebyekenera byo ebyendusu tobindeetera. Nze njagala kintu kimu Beni agende muwone okitegeera. Iva tonkooya wano nakugamba akasajja keetege wakirika kwagala okasendesende okajjeko ebyange kyakulema katoyagala nkole ki? Ekintu ky'okwetega akasajja ekyo kyo kijjire ddala ne mu bwongo obwo nange nakivaako. Nze okuva lwe nalaba mukazi wa Beni bannange oli omukazi atukula mweru alinga muzungu. Kakati nze ayinza kunnoonyaako ki nze omuddugavu. Naye Eva bannange totegeera gwani yagamba nti abamyufu baba balungi. Uyo omukazi ayinza okuba nga mumyufu naye nga mubi nga gwe omusinga obulungi lwakuba gwe oli mukwesirwaza buli kimu okirabira wano nkulage kwegambo oyagala nkuwa emmere nkuwe n'ejjiiko bangi kuteekera mu kamwa. Mami ebintu by'okwetega Beni kali akasajja kazibu. Tetugenda kaayana omulimu guganye tetugenda kubeera mu ntalo leero luli ddi nga nze nfiirwa okitegeera. Kati kyensazeewo era kyekyenkomeredde eddwaliro noonya omuguzi nange nga bwe noonya omuguzi tulitunde ekyo kiveewo nkiwummule. Mami James ennaku zinandimwa neesimbyemu juzi yantabukira kati sigenda kulinda ebyo mbu simanya ate omusajja amale kufa simanya ate biki ebyange kambitunde ng'omusajja akyaliwo bonna bakimanye nti ntunze ngende nkola eddwaliro ewalala. Kati eddwaliro litunde nze ngenda kukolawo ate gye naaba nkoze sigwe wasoma obusawo mu famire bye naaba nkoze ani agenda oddikolamu. Beeramu amagezi wali ogenda kubeera nga gwe boosi gwe njagala gwe nteekayo gwe saagala tagenda babbeni ogenda kuba obawummudde okitegeera. Eyo nno mami ddiiro ekola naye ebipapula biri luddawo birina. Ate kati gwe ebyempapula obifaako ki? Ekyo kindekere gwe noonya muguzi nga nange bwe noonye bwe tumufuna nga atuwa ssente nga tukola ddwaliro lyaffe nga kino tukita. Tonkooya ekirala bwe wali ogira wa sipiiki watugamba wakukuka mu manyi. Kati ate ekyuma kikino wano tusirabako na mulwadde kati njagala okole kuganga ogakebere ogakuuteko. No problem mami tukatukole. Akasatiro basatira